wabeereyo omuwala omu nga mumutaddeko ssente nkibakolera emisana ttuku mukakase nti waliyo omuntu omuyaayi ddala ng'ate sifudde nayo ne mu videos gye bwe nti mbagambye mundabye kati mukakasero mukakase nti mu nsi muno waliwo abantu abafa kina dayinaso nga batalaafiya Oluvannyuma lw'akatambi ka Lil Puzzle okufuluma, however wanene ku SMX Media navuddeyo ne nkutegeeza mbu teyabadde Lil Puzzle, omuntu yenna yenna amanyi Lil Puzzle Lunabe nsuubira ne wabeera mu nkudi ayinza okubeera omwo ng'ayogera omugambo ogutokomoka, naye okusinziira kwe yabaddemu mbu yabadde musirise ng'akola mulimu gwe, oyo teyabadde Lil Puzzle. However ebyo byagudde mu matu ga Lil Puzzle, yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ye mumfunireyo ekikazi kyonna kyonna kye mwesiga oba tunaamuwaaniha tumfunira Rita Dancehall simanyi gwe tuyinza mufunira yeewaddeyo ekintu ekyo okubeera ng'akikola mu lwatu oba agenda kukola concert e Lugogo Cricket Oval bateekewo ekitanda okusinziira mbu mwalaze interest nnyo mwaka akatambi kyokka ate nga si kake, so naye avuddeyo okubeera ng'abagamba mwe mufuneeyo ekikazi kye mwekakasa obulungi oba mutegeke ekivulu ku Lugogo Cricket Oval akibakolere mu lujjudde kyakana ki ekikolwa ekyo mwandikyagadde okukiraba ng'akikola. However akatambi ngakko kake naye yabasuubiza obakolera akake ate nga agenda beera live enkuyanja n'enkuyanja y'abantu mujje mwerolere ku Lil Puzzle omusajja ow'enkudi ng'akwasaganya emirimu egyekuusa ku nkudi. Akatambi kankakutereko wano ku SMX Media osobola okubeera ng'okeerabirako. On top of that ngenda kuwa Tamale Emirundi Junior omanyi Tamale ate tanyiize bunyiizi ye kyayekanyiize bunyiizi obutambi bwombi kambukuwa okuva gye butandikira paka gye buggwera naye nga sinabeera nga mbukuteera kwangu so subscribe ngano ku SMX Media tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino still wano ku SMX Media atusobola nnyo okulangira business yo tukulako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera tebalina kye batya ensi baagita ne lwakuba ekyo sinze kati era tolobotobeereyo n'ogamba musimanyi twamukutte ewaluma kati ebiyinza okunkwata ewaluma si byebyo yoba ki ekiyinza okunkwata ewaluma kati kankubuusa ekintu kimu kyoyinza okunkola nekinnuma ye kiki oba nekimbalako emirembe nesirya oba kiki banange simanyi kuba ebisinga binsisa busisa nseko muba muli eyo nga mutuuyanye nze nga ndi eno mbaluka nseko kiki kyoyinza okukola oba kiki simanyi kubanga nze siwaaba yoba kiki oyinza okukola nekinnuma nze buladi nkusiba ne ssente tova mu kusaaga wabeerewo omugagga omu wano aŋŋamba Lil Puzzle Lunabe abantu bawakana nti tewatalaafiya titoli muyaayi ti Lil Puzzle tewavaako waya tezaagatta tukuwadde omuwala agenda kubeera mu woteeri gundi oba mistiiru genda ku katambi tugenda kuteekawo essimu in fact neetaaga nga ndina live bamalemu akajanja wabeerewo omugagga wano ateekemu ssente mukakase nti mu nsi waliwo abantu abaava ku nsi kaebyo muliko mbu naye baaba okomba ebyo ebya editing ebyo temuli ayi njagala nkibakolera live mwenna nga mulaba buli omu naazijjako llo ate nensigala nga nnyemba bulungi nze nkubuulira ate nze mbadde mukadde wa kanisa mbadde politician ne benyimbira bakimanyi ndi muyaayi waliwo atakimanyi nti oyo muyaayi nze mbadde Silver Kyagulanyi nti nyimba zakwewombeeka nti ndi pasita Bugembe nze yayimba enkudi nze yayimba amasanyu ga bulangiti nolowooza nti China kyenfiirwa mbu wankosezza nnyo nze yayimba enkudi chairman w'enkudi nze agenda ku TV nenkwata Senga Justin n'atuma ne mukuba ekigwo nenzirayo wakani neebaka kati gwe ng'ombulira ebyo bunyina kyenswala nkugambye n'omukazi yangoba ewaka kati nkikubuulira sibeera na maama Faridi yanta kati gwe ng'ogamba nze mbusimanyi kyakutteko ne maama Faridi yanneesonyiwa yanta yanzijjayo llo ne baganda be banneesonyiwa ne famire nenneesonyiwa ne ku kyaki gyesabira nenneesonyiwa n'aleeta wano abasumba ewaka ne bansabira n'abakuŋŋaanya n'abantega nga nfuluma mu nnyumba maama Faridi abasumba n'abaleeta naye yanta yatuuka n'andeka
ne mugamba benyimbira bagwagwa bannange bye baagala nze agenda ku stage munda bayo ku stage kati kulaga omuntu yatalafia mwe ku stage meka gye munda byeyo nga nkwata abakazi ebigo je kaliri pazo kabi nije cyango bya mu boys dormitory kasajjako kasajja kanagis kaje kawunye nyuma tekesangula kale sobunyo bwako kusho eyo boys dormitory kasuku bwe yagikola yali nungi nene je ingira mu abanagisi kaje katuwunyiriza amatako ojane kusone nze naga kasuku sidda tukagende utawaze kavulete desete zitutabudde tekagala kagambako kalowooza kakabi gweriri pazo ino oluyimba lumunkudi bono kalwala konna nebyenda nebivaayo kwerabira gye kavudde kajja kansiriwalirako gwe muvubuka nonya levozo ozo sete zirabye bukulunga gwe mujja munzungirako nabatumako mundetere sete zo yamini wamma bono kalwala abantu ne bakawa sente kali wali keke nagoka ne mwenale muyanyoko sabe ni akumanye gwe wali ogezeke kyankwazi gwe wadokola yoka kosi no baba desete nyembe hadije namyalo gwa kosi de kitegereza to jovuma abantu does it mean gwafunye sente weka nze genosale yapo bukadde kinana ndimo kuvuma abantu 8am am I abusing people gwa kwadde million 3 hadija namyala kwadde million 3 oli ku bantu omanyiro jejembera gwe wakasoka mwena alemu embuga zino gwe muve ku bantu gubira nebo sharumu abakalaba zo sharumu ankwatira ko inasi bye bya motoka matako temina je musula muri bubi mwaba yinenkwe mwaba ali obubi mu boys dormitory ngo jeko kasuko kumenani aina sente bikira kubaje kusabiriza ate kati nze newe nfoka sita atya siriri nyako federation nkimanyi bulungi gino emize gyali lipaza gimutendeke edikenzo tewayinza kuba mulala kakenzo mwe katambulidde ebbanga bintu ebyo bya kisiru komba era neza achievement zonna bintu ebyo bya kisiru kuva mu ekizoose ebyo banne muli busajja busiru nyato ba mutuvumaganya mama negwa akayaye kabadde kanyumirwa ebikyafu nga kalimu ekizoosi kagitukuza kalimu banaga akasajja katinti kasajja kwe watukubye superhit twanti wakubbe enkudi naye ali watukubye guno omukambwe noddamu ekizoosi n'ogitukuza kasowa